ekyo tekisoboka. Lwaki? Kubanga express bwebe traininga tesobola ate kuyita bakungu ba villa ndi mujje mulabe engeri ffe gye twetegekamu okubawangula. Bate ngamba mwenna mwe bamu anenda sebe eri business ya bujja. So gamba ndi buli muyimbi yasanyuse. Simanyi mbadde sekimanyi. Oli musajja nnyo. Mbuno buli muyimbi aliye yakubangalaga ndi annange kibijigiri yakubye show yabadde nnungi nnyo. Kugamba tebogera nga ffe twogera mbu yatuweeseza ekitiibwa. Kuba ffe tetuli bayimbi. Oba okitegeera ffe tuli mu kuyimba kwa kuvuganya. Ne bali bavuganya nabo si basanyufu kati. Banyiivu ya kitalo. Kibijigiri ono yatujoze. Misaki ono lwaki yakolaganye n'omuntu yatumanyidde n'agenda amuyamba nkutuwanikako kibijiga byatufuukira ekkatala. Okay. Kaakati bwetu tulabiseeko ku Smart TV n'omukenkufu wa Smart TV ne manager Smart TV nze mba director teri mulimu gulako bantu abo babiri baga mwakazamu wera basatu mwelondemu omukulembeze kati kansooke nvuguleo bonna ab'ebusoga baba bali kumbona bakubona bambona mujye baleka abawagizi baffe nakaloke waliwo gye twagenda bayita Namutumba nga tulaba ensi enjuba gyebadde eva ate gyedda kugamba ensi ekyukira mu nsi tutambudde ensi eno baaba sooke tukuliseeyo abalabi baffe abazze mu show ya Mwami Kajubi Kibijjigiri ku Papazi Sport Makindi Muziralongo kuweereza manager nange okutwaliza wamu nnyongera eddoboozi lyange ku liryo okwebaza abantu abawagidde ennyo omuyimbi Kibijjigiri. Nze njagala kubakakasa ekintu kimu nti wadde mwazze ku lwa Kibijjigiri naye mwawagidde kadongo kamu yenna okutwaliza wamu kubanga ebigambo ebibeerawo kadongo kamu yagwa kadongo kamu w'abakadde biki ninabadde ndabira ddala abaana bato bavubuka abo nga bayingira ne bagiriita ssene ne bafuuwa ng'olabira ddala nti kadongo kamu batambula naki batambula naye olw'okuba nti alimu ebyokuyiga by'ensi olabira ddala nti eggwanga lijja kufuna ekyo kye tusuubira kye tubawa ate bakifunemu. Akati nga bulijjo mbagamba nti Kibaya Promotions director waayo yono omukulu atudde wano omuteesiteesi wa shares ezo ze twabadde tulaba ku Papazi Sport naye nakulabye wano kyanyambye Katonda yannyambye ne nkutuula kumpi nga nkuwulira ogamba kale ekyo bakikoze nga bakiteeseteese kirungi nnyo kati kitera kubaawo naye mwabuzeemu kano singa baayise mu kkubo lino kyalibadde massive nnyo. Obulamu bw'obulamu buli mu kadongo kamu anti kati era kirabe nga ttiimu y'omupiira ttiimu y'omupiira ne waba kugamba nti Jesigi yatwala ekikopo kya Champions League era naye osobola okulabamu ensobi naye ate nga maaki yakola ki yaziwangula era n'ekikopo n'ekitwala. Kale na bino ebya show tesobola kubeera nga 10 yonna bituufu naye kye tusinga okutunuulira nti obubaka buvuddeyo abantu bafunye ekyo kyabadde baagala okufuna n'ekyo nga asanyusa nnyo abantu akikola atya kike abakadongo kamu kyabwe ekyokusanyusa abantu kugamba si kyakuwabula kusuula abantu ddalu kadongo kamu muzibu nnyo era nnaku ezo nabadde nnyumyako ne Mwami Katongole manager twali tugenda kuziika eyo Mugema twabadde ne Kafeero Kafeero zaidi ne manager Katongole yatututte emmotoka ye naye nga twogera ku bayimbi abakadongo kamu kati abantu olw'okuba nti bano baayisaamu nnyo abasatu Lord Fred Sebata Paul Kafeero Amani basudde abantu be batunulide balabanga ye kadongo kamu ye kadongo kamu munnange mugazi nnyo alimu abantu abakola ebintu eby'amaanyi bangi nnyo naye kankubulye manager omusajja Kafeero yayimba nnyo nalabye Kafeero Dash nga yimba olimba babisirikirwa ng'ensi egudde ddali abo abayimbi abedda
ennyimba baziyimba ate ne zitunda okitegeera kati kizibu nnyo kubanga omuntu yasobola okukwata oluyimba obulungi nga naye yennyini alimu atiwooli eyafa n'akuwa performance n'otogisiima okuba nti kadongo kamu makula nnyo kati Kafeera nawe yayimba ng'agamba bisirikiro tujja kukyakalira mu New Paradise eyeri Masindi nenjukira Paradise eyeri Masindi kati ono olw'okuba creativity ya kadongo kamu eri waggulu tujja kukyakalira ku papazi eri Makindi ng'oli akayirizaawo naye nga katuddemu temuli nsobi n'emu kakati tulambulire abantu ku sheeno tujja kugirireetinga ku show ya Muze Fred Sebate yali ku Serena mu December omwaka oguwedde nze nalabye ekibijjigiri nga tazze kusaaga ng'ayimbidde ddala abantu olw'okuba nti abayimbi abasinga ebiseera ebisinga tuzze tulaba bw'afuna abantu babadde tasuubira ayinza okukabira amaziga ku stage n'atabakolera kye bazze basuubira kubanga kati kibijjigiri agasiitangako ku bantu ye bukyanga abaawo abadde emperekeze era show ye yasoose yeeyo n'ayita abantu ne bajja ate mu bungi ate ne bajja mu kifo ekyobuvunaanyizibwa byakulya weebiri byakunywa weebiri enteekateeka yabadde nnungi nnyo kubanga bulijjo ekisinga okutusumbuwa ku papaazi yabadde parking naye kakati twagenze okutuuka nga nayo papa yagisaliddamu nga gatwongeddemu parking yatutaireddewo parking wanti omusajja tugenda sebo muzze ku show nti twafunye parking eno waggulu era abantu ne bapaakinga bulungi kugamba show ya kibijjigiri yadde mu kifo ekituufu enteekateeka ennungi nalabye ebintu nga 3 ebyadde ebyobuwanguzi mu show eyo ekisooka nti mwami Kibijjigiri yateekateeka bulungi show ekyokubiri yabadde n'ebivuga ebirungi omanya ebyuma si kuwoggana akasita abantu babanga basobola okufuna ki ekyo ekyabaleese mba musobola okujja bulungi ekintu ekyo so kwatemu awo obadde ogamba nti show wagirabyemu ebintu 3 byetusaba okutunnyonnyola kati ekisooka enteekateeka yabadde nnungi nnyo kubanga abantu bakwata ssente zaabwe ne basasula ne bagenda mu show ate bwe batuuka ku show ne babagamba akatebe ka 15,000 naye omuntu bwe yavudde eka yazze kutuula alabe tannamanyako mbu ate talina waagenda kutuula kakati ggwe ddala nga wayisa abantu oyagala batuule balabe show yo lwaki tolina ntebe kakati bakole batya bayimirire batuule mu ttaka bakole batya enteekateeka gye nasoose okusiima ku papaazi nti entebe si byakusasula ntebe wawaddeyo emitwalo gy'ebiri jangu abaana abakutwala wootuula weebali balina mu uniform balaba ne bakubuuza muzeeyi tukuweyako okunywa nti ndi bulungi okay ate baba bayitaayita bati ne basanga nga nawe olinamu obwetaavu nga nti kati mumpeeyo kajuyisi ne bakaleeta oba oyagala kulya mmere weeri nogenda mu restaurant n'olya ababadde baagala okuzannya puulu nga show si gye baliko ennyo puulu naye nga basasudde ku mulyango mugende ku puulu zammwe barayata eri awo abaala okunywa omwenge nga banywa kale eyo enteekateeka nagirabye nga ki nga nnungi era neebaza omukulu Samisa Kisemakula nkwebaliza mu kamera kubanga singa nazze wali wobadde otudde nenkwebaza eggwanga lyali tegedde enjagala eggwanga litegeere Misa Kisemakula ekintu kyakolera eggwanga Misa Kisemakula yayagala music nga teyeekoza ate n'ayagala music nga focus ye si ssente zokka kino njagala ngende nnyimbe nfunemu ssente kuba kati okuteekawo ekifo ekyo nga kya muyimbi nga asobola okukwata ne ku banne kubanga Misa Music gwakuba si kadongo kamu naye n'agamba nti Kibijjigiri nti oyagala kukola show ekifo nkikuwadde ebyuma mbikuwadde
abakubi bo webali bo nomanya bwe mukkaanya kati ekyo kinene oba okitegeera kubanga osobola n'okunoonya wooteeka sho ne wakola ki ne wakubula naye okuva edda abantu bajjanga nti azze mu apirani ng'atuula butuuzi entebe mweziriza amitto omuntu n'atuula bulungi era mu terasi kati okuteekateeka neebaza nnyo Samyesa Kisemakula weebale nnyo okwagala music ate n'osalawo okukolagana na buli muyimbi ekyansanyusizza ku kifo kye bayita Papa's Sport Makindi ebidduka byammwe babipakinze wabaddewo bakanyama babikuuma teri kubibbamu buyindikeeta parking si yakusasula then wano ebivuga tebyadde bino ebituwogganira ennyo n'otuka okukwata ku matu emundi gaza okulaba ayinza okuta ku matu sayiri teyabadde wansi teyabadde waggulu yabaddewo omuntu owulira ng'onyumya olinga ataddemu siddi ewaka mpime naye abakubi bano ze bannyumidde nnyo nsaana mbaweyo ekirabo buli mukubi abakubi bonna kubanga zadde bandi bbiri waddewo aba first grade n'aba Papa's naye nga aba first grade bwe bakuba ulya kyekyo aba Papa's bwe bajja ng'era ulya kyekyo olina ziri solo eziyiika era ebyo ebivuga nabyagadde nnyo nenjagala n'abakubi nnyo gwe mulamwa guli gwe tutambulirako tulina okunoonya abaana bayiga ebiki ebivuga kuba kati abo bwe banaavaawo abakubi b'ebivuga kati bakyali bangi naye twetaaga tusituleyo emiti emito egigenda okulera music mbadde njogera ku bintu bisatu enteekateeka ngimaze twogedde ku bakubi okuba nti beeteeseteese bulungi kati ekyokusatu ye muyimbi Kibijjigiri yayimbye ng'ate si bya kukalubirira audience kiratambula nayo kubanga audience osobola okuyita abantu nga bazze kulaba ggwe naye n'obayimbira ate n'oyitawo bakalubirira n'oyimba ennyimba 40 tova ku siteegi naye nasiimye nnyo enteekateeka obwedda ayimba yayimbye n'avaawo naye nga bamuwerekedde nabo weebali ne bajja ne bayimba ate nabo ne batasukka kuba oba ozze ku sho ya munno ate ogyefuga omanyi omuyimbi ajja n'atuuka awantu n'alaba abantu nga naye tatera kubalaba n'alyoka afukumula ennyimba nabanga yalumukiri mukolo oba okitegeera n'ennyimba 2 lumu abanene ennyo 3 n'akola ki n'avaawo kyadde kirungi nnyo naye kankubuuze manager Kazibu Kaponi okimanyi nti muyimbi w'amaanyi ng'oggyeko bino nti waalinnyo naye nze namutongozza ggulo yazze shino endala ng'agiwanise mu matabi waggulu ebi nageze kuva mutwalo gwange ogumu yatuseega mubire mpadde ffente tandamako nga nfuuwa omuntu yenna ndwawo nnyo kugamba nze ndwawo okukkiriza omuntu naye Haji Kazibu Kaponi nze nakukkiriza eggulo wakulosinze va kubiriira erinnya naye oli w'amaanyi abantu yazze n'abasitula n'abawanika ne ndabira ddala naye n'abakubi babadde balungi nga batambula naye owulira akaleero kalina okuba ebakasuula akati ekintu ekibadde kitutawaanya mu kadongo kamu oba ne mu music yenna okukola ebintu ebitali biteeketeeke tekiriyo kubanga kankubuulire bwana mubiru ffenna tukkiriza bw'oba owagira omupiira nti Cristiano Ronaldo omupiira agumanyi Messi omupiira agumanyi wa Uganda anti byogera ku sisi bimanyi n'akamu njogera nabali abalaba bitegeera kuvuddeko naye teri maaki yonna gy'asobola kusamba nga teyakoze training okitegeera mu training n'endobo mwe zijjira era basobola n'okukubiramu endobo ne maaki n'ekulema n'otosamba naye ng'owalwalidde mu training ne bagamba yalwalidde mu training agenda kumala emyezi 6 ali ku ttaka ali ku ndiri kati training eteeka okukola ki eteeka okubaawo naye abayimbi babadde bakola ebivvulu n'agamba nti naalanga abantu ne bagamba kyagenda okutuwa bannange tugende ne batuukayo nga kyagenda obbawa tekiriiwo nga kiringa bw'onoogamba abantu mbayise ku mbaga
ne bajja ku mbaga tekuli byakunywa tekuli byakulya tewali bwebatuula ne bo wabayise kati bakole batya naye kati music jagenze nga bateekamu okuteekateeka abantu bafune bwebatuula ebivuga mu biteeketeeke abakubi babiyitemu yensonga lwaki kati ogamba nti Kapo yayimbye nnyo okusinga bulijjo bye yabadde ayimba nga baabikola si kuva eri n'oyimba kibijigiri abaana abamukubidde abapasipazi akola nabo first grade akola nayo kakati nga kyebakola bakola ki bakimanyi nga bulijjo tubagamba nti Smart TV ffe tuli okukuba mpiso tuli mu kukuba mpiso kujjanjaba kati ani gwe tubanja awo sure addako gwe tubanja nze ndabawo abantu be tubanja babiri ndabawo mwami Mawule mukama waffe ate yamala ku front page bya mwaka guli si bya mu November linga 25 twagala byakolerera twagala agende ku Serena kyoba ogamba kati twagala ayambuke eddala twagala Dr. Sebale n'atwale ku screen asooka atandikira ku papazi nga Serena nge bagiteeka kati tulina ebifo bibiri bye twakkiriza nti Katonda bw'aba teyakusitula nnyo osobola okukolerawo konsati yo n'etambula bulungi bye biriwa papazi twagikkiriza buli kimu weekiri enkola gegenda okwatagana ne management yaawo mukole ekyokubiri ye front page nayo osobola bulungi okukolerawo konsati yo n'etambula bulungi kakati oba tosobodde tofunye maanyi gagenda eri ku Serena kwa Serena nga tolina bukadde 152 togendayo wadde okulamuza tokkirize sound jojjo okutwalayo sente ze bakusaba ekifo ente ennanga gy'olina okulangamu okumatiza abantu abo ab'obukadde obusatu emitwalo 15 CN y'ebiri kakati abatannaba kuba na busobozi bungi nnyo bakolere ku front page bakolere ku papazi naye nze kyendaba kugamba ebifo ebyo tubiziza mu bifo bya Hollywood Theatre n'Aperandi anti kakati olwo tujja kubanga ekintu bwe kitandika ne mukiwagira ate ne kikola bulungi kati Makindi oyo abadde abulamu ekifo naye ne nze nasiimyewo nnyo kuba mbadde ngendawo biri byakulya ku mmere kugendawo kulya ku mmere biki naye kati olabira ddala nti konsati zisobola okukola ki zisobola okubeerawo ate n'omuyimbi n'avaawo nga musanyufu kakati nga bwe tuli nti ku Smart TV tukuba bayimbi mpiso ekintu kyendaba mwami Kibijjigiri enkola gye yakozeemu advertisement ye abayimbi bakadonkamu mwenna mu gye eyambise waliwo kati twavudde mu kuggalawo rehearsal ezasembye ku Lwokuna tumugamba omanyi ensi twagitegeezezza dda nti ogenda kwogerako era eggwanga ku TikTok live ya Smart TV awo sebo yali nnyo bodaboda n'agamba kanzije njogereko n'abantu bange okitegeera kwali yabadde twaze ntufira mu Smart Studios entukola live dakika nga 3 abantu babeerako bangi ne batuwa ebirabo tubeebaza nnyo n'olwo omusajja atera okukola ennyimba z'amaanyi basudde abeera mu moto yabadde kuleva n'agamba ogenda kulaba amaanyi ga Smart TV yaze n'atusiina atulamusaako namulabye oyo mwami ali oba munnalwanda namulabye naye nga abo bonna bagoberizi naye ekisinga obukulu bw'oba olabye so ya Kibijjigiri gwe ng'omuyimbi atanakola konsati ofunyeemu ki oba okitegeera kubanga si kubeera awo n'ogamba nze nnyimba nedda lowooza ne ku by'olina okukola okusobola okuva ku ddaala ly'oliko ogende ku ddaala eddala kati Kibijjigiri eddaala lyaliko yali ddene nnyo yalivuddeko wali yavuddewo dda okimenti okuva ku show ya Serena endongo yazemu kuvuga ggulo yazemu kuvuga ku show ya mwami Kibijjigiri ey'akadongo kamu alina olulino lwayimbye olwa Kibijjigiri abantu babadde tebalusuubira naye ng'ate lw'amaanyi nnyo mu nnyimba ze
yayimbye n'olw'abasomesa mbadde siruuliranga. Olimba l'abasomesa nalujjukidde nga luli ku teepu ye ya Friendly Match yasookerako kuba alina lengi yaleesemu n'agamba mbu yali musomesa kibijjigiri bujja yali musomesa yali musomesa yayogedde ebizibu by'abasomesa nga naye abimanyi byamutuukako ayadde abawa ekintu ky'amanyi obulungi kyeyeekakasa kale kati abayimbi kati essaawa zino alina ebbanja Kapo Haji Kapo olina okweteekateeka okolera abantu so abantu bakuwagidde ebbanga ddene ate ennyimba azirina oli mu mugongo gw'abalala kati essaawa eno Haji yeetaaga asituke abisseemu engatto naye Haji Kapo alina oluyimba luno nsaba omuweereko obubaka ku luyimba lwa Keezaala ayinza okuba nga talumanyi bulungi kirulimu ennyimba azimanyi bulungi kisuubira kubanga ye yaziwandiika n'aziyimba n'azipolomootinga n'azitutuusaako anti ffe abalabi ffe tusalawo nze ndaba oluyimba luno Keezaala mu nnyimba ze ez'amaanyi lusukkulumu lw'amaanyi nnyo anti lulina obubaka Kapo ayimbye ennyimba naye ez'obubaka omusajja alwetaaga omukyala alwetaaga n'omwana omuto alwetaaga lulinga basingo mmanga kati ennyimba z'akadongo kamu ziba n'ebyokuwuliriza ate bw'oluwuliriza oyiga y'ensonga lwaki abaana bano baba bakyali bato tebasobola kwanguwa kutegeera akadongo kamu naffe bwe twali naye bw'ogenda ofuna obuvunaanyizibwa otandika okutegeera message eri mu nnyimba ezo ez'akadongo kamu kaakati nno kadongo kamu ye bw'ate bwafaanagana naye kira abantu bano batudde mu mugongo nga bano abayimbi abalala kira bayimba bulungi naye nga si bwe babaleese naye nga bakona kugita akadongo kamu abantu ng'owulira obulamu bukomyewo ne bano akadongo kamu katonera yamuteekamu ati omulangizi w'akadongo kamu aba w'akadongo kamu siraba ku bantu basituka kuzina ng'omuyimbyi w'akadongo kamu ayimba sho yabadde nnungi nnyo era kibijjigiri ye yagenze yayiseewo yalinye akati tunamusanga Bulaaya akati ennyimba bano bamutwala gindi sebo sente bagenda kuzongeza ate nga omwongeza sente z'omusasulira okumutwala naye nga naawe ogenda kufuna kubanga waliwo omuyimbi okulimba bino abapromota bye babuguma n'ogenda n'osasula omuyimbi essente ezitamusaanira oba okitegeera era ekyo kyenzize nkugamba nti nze sisobola kutwalira bantu omuyimbi gwe sikakasa nti annyimbira omuyimbi gwe ngenda okutwala asooka kuyimbira nze kati nendyoka nzikiriza nti ne bakasitoma bange bwe naamubatwalira bagenda kunyumirwa kati omulimu gwe muyina nga obukulembeze bwa Komawo association y'abayimbi b'akadongo kamu abagundiivu mwe mulina omumuli gw'okutereeza shows z'abayimbi ebivulu byonna n'endaga ezo production eri mikono gyammwe wabula abayimbi bano nsaba mu bagambe bwe babanga bategese ekivulu bajje nga bakyanjule mu ofiisi buli muntu agenda aweeyo ekirowoozo kye ku nnyimba ezinaayimbibwa show butabo enaatambula awo tukamuzibera zaffe n'abakadongo kamu ekyo tekisoboka lwaki kubanga express bweba etraininga tesobola ate kuyita bakungu ba villa nti mujje mulabe engeri ffe gye twetegekamu okubawangula bate ngamba mwenna mwe bamu anedda sebe eri bizinensi ya bujja ogamba nti buli muyimbi yasanyuse simanyi mbadde sikimanyi oli musajja nnyo mbunno buli muyimbi ali eyo akubangalaga ndi annange kibijjigiri yakubye show yabadde nnungi nnyo tebogera nga ffe bwe twogera mbu yatuweeseza ekitiibwa kuba ffe tetuli bayimbi oba okitegeera ffe tetuli mu kuyimba kwa kuvuganya ne bali bavuganya nabo si basanyufu kati banyibijigiri ono yatujoze misaki ono lwaki yakolaganye n'omuntu yatumanyidde nagenda amuyamba kutuwanikako kibijjiga ebyemirimu obimanyi si basanyufu naye
waliyo abantu abatali mu kuvuganya ate nga bamanyi. Kati Smart omuntu ng'akuyise n'agamba nti njagala kukola kino ne kino naye wakirimbererako n'abeebivuga abo mukwatagane nti oluyimba lwaki bijigiri baalukubamu solo bweti oba kiweewa mulimu akalere bwe kati naye kwegaludde kiwewanga ayimba akameeme ng'omulipa nga mpulira ngamba ennyimba ezo zeesobola zikuba nzekka mu Uganda yonna tebaalukubye owa solo yagezezaako kayitamu naye wano drive yabadde etambula bulungi ye teyakola lyaso kubanga yamanyikiza ayimbiramu ye teyakola lyaso yazze piga 20 abantu bebayisizaamu era owulira nti ebivuga byabwe badde babigoberera nnyo ate newunyiza nnyo gundi ono mulenzi akuba beesi musoke nga beesi z'akadongo kamu azikubira ddala bulungi azigwamu kubanga waliwo oluyimba lwa Nabitaka teri musajja w'omuntu oluyimba olwo beesi yalwo nzibu kati oba togiwulirangako tosobola gikuba kati gwe bw'owulira engeri gundi gye lutambulamu oyagala kufubutuka okube ekidigida naye ng'ate beesi gye baakuba omwo nzikakkamu nnyo du ekuba ewummula naye nagenza okulaba nga amufuna okitegeera kati bye twagala mu lyaso nti lyasos ziyina kyezikola kyezijjayo ne mukola ekintu kye muteeseteese ate okuva edda abayimbi bwe bati bwe baali kati ffe ndaba twabanga tugenda e Masaka kubanga buli mwezi oluusi Mathias yafulumyanga teepu mu gwokusatu kati bwefuluma mu gwokusatu egenda okutuuka mu gwokuna ng'ekutte kaakati mu gwokutaano ne tumanya luyimba kyolukutte nti www kati luno lwe tugenda okuzannya kikivulu kye tugenda okuteeka ku posita era ne tugenda mu lyaso kunvujje kawempe ne tuvaayo nga bye tugenda okukola biteeketeeke era tebigenda kukyuka nti nga bwe twakikubya empugwe bwe tugenda okukikuba mu nnyendo bwe tugenda okukikuba ekyamuliibwa paka lwe tumalako ki puroguramu kati ebintu ebyo bwe tunaabikomyawo abantu tujja bakolera ebintu ebituufu ate n'essente ze tukolera zirinnye wakati otunuulira ddala syo nga nti mutwalo naye nga kyekiva ku kubanga bye tukola si biki si birungi essaawa zino abantu baali badde bayingira mu kulaba sho ez'omukyalo nga basasula emitwalo egi nga wano mu Kampala tukolera emitwalo 5 kaakati sho eyali ku Serena yali nteeketeeke bulungi naye Steve Gino omusajja oyo Katonda amuwangaaze sina kyamusabira kirala kubanga omusajja bwe yayimbanga oluyimba lwa Saamu wange n'agenda jjo nti vidiyo eno yagikola ali mu nnimiro n'ateekawo ennimiro n'ebitooke mu ebiri n'akayumbako omukyalo bwe yayibwa mu lyasooka n'aleeta ensisira z'ebugisu egamba yayambaza oluyimba nga akuteekera dda mu kifaananyi kya sayike ziri ez'edda naye kati era ne show ya Muzeeyi Ssebatta bw'olowooza nti yamuleka wamu tagenda kulinnya bbaati va mu byebbaati negundi emirimu kati ayina mingi nze mulaba olunaku ku ofiisi obeera abayingira bano bafuluma bano bayingira okitegedde ate kasi omuntu ajja nga tomumanyi manya kasitoma kati n'ekibijjigiri bwati bwagenda okubeera naye osobola okukola sho abayimbi mbabuulira ebintu ebi by'olina okulinda mu kivulu ng'okitegeka bitya okukusuulira ddala n'ova w'obadde nokka mu kinnya oba okukola ki okwambusa kati olw'okuba nti tageti y'omuntu buli kyokola oyagala kulinnya mufube nnyo nga mugenda okukola sho weetegeke nebwoba ofunye abantu nga si bangi naye bakolera ekintu ekirowoozesa ekibakkirizisa
nti wabateekedde teri kintu kibi ng'okuyita abantu ne bajja naye nga bye wateeseteese okubawa tebiriiwo. Katutwale omukisa guno okwebaza omukulu kwefulukuta ekintu ekyanzija mu pulogulaamu z'abayimbi ba Kadongo Kamu otuuka ebbaaka stage n'obulwako gw'ogamba nti gundi gwaddawo ng'abayimbi bangi buli omu ayagala kuyimba. Naye omanyi olutalo olubeera emmanju eggulo salebe ku lutalo nalumu tetusobola kubanga terwabaddewo era kyoba ogamba nti kwefu musajja nnyo yabalansinze abayimbi bano gomba manyi ono ajja salabeka wamba stage tewali kuwamba stage tewali kulwayo bakuwadde oluyimba lumu vaayo tebakukkiriza kuyimba oliyimba ku ndala abayimbi ngo bateereddawo abantu bafiirawo. Kaakati tutwala omukisa guno okwebaza TV okuva ddala ku BBS ezasobodde okutuwa live ya show ya Mwami Kibijjigiri. Smart TV ffe twabadde live ekyo kitukakatako abantu bazze ne batwebaza manager wootaabadde abane wa Smart TV tubeebaza nnyo. Show y'omusajja ono mufubye okugitutegeeza omusajja namubuuza lwaki temulaba TV na radio nti tetukyabeera waka tutukole ekiro n'emisana oluyimira mboti ng'osikayo essimu yo nga tusangako show ya Kibijji. Omusajja n'agamba olaba mwatulaze n'okuba nti mukubye olw'eggwanga nemugamba ekyo kitukakatako. Kaakati ate ekintu kye njagala abantu baddemu okukola groups bwe ziba zikomawo kuba zijja kudda oluyimba olwo olwaggulangawo stage amazima ga Katonda abantu balubanja tugamba Jupiter zituze tetwagala tawaana olwo eno gurupu yo yaffe y'abalenzi babuulire genda mu maaso okitegedde ennyimba ezo kubanga waliwo ekintu omanyi nze Kadongo Kamu bwe nasooka ne mulaba ne muyingiramu ne mukola n'ennyimba kati omusomesa bantu n'enkuba ebivuga ne mmala n'entegeka ebivvulu kati mmanyi kyenjogerako naye Kadongo Kamu osobola okugenda n'okuba abantu n'ofuna abantu 3,000 naye nga tolabye ku bantu basindikagana okitegedde ate nga luli edda abantu baali batono nga mugenda ne mukuba abantu so ne mufuna abantu 15 oba 200 naye ng'olabyeko kusindikagana kuki ku mulyango kati ekyaleetanga abantu ku sipiidi lwabanga luyimba olwo oluggulawo gurupu kubanga lwabangako amazina ng'ate balukola nga lunyuma nnyo. Kakati abantu n'osooka obajjamu empewo yonna ne mutandika show ng'eri waggulu. Ekyokubiri era abayimbi kye balina okukyusa kubanga bw'ontunuulira kati konsati bwe zikolebwa ate bwe bantu bwe bagenda mu show zaabwe si bwe babakolera kiva kuki omuyimbi bagenda ne bagamba nti tuteesa abayimbi bana abanene ne bagamba nti kati ono yasinga ono yaddirira ono yewookusatu ono yewookuna okitegeera kaakati bwe bakikola ekyo bwe bakikola nga baddira omuyimbi ono asinga nti ye munene bw'aba waakuyimba nnyimba 10 aziyimba omulungi guki gumu naye kimenyamu ayimba malengende kimenyamu kubanga kati olaba Kibijjigiri bakubye abayimbi first grade yakubye nevaawo Kazibwe Kapo n'ayingira Seremba n'ayingira ne bavaawo first grade neekomawo ne bakuba ne wajjaawo Walukagga Nabitaka nanyini mukolo n'akola ki najja yakubye oba ennyimba nga 8 first round n'agenda oba okitegedde ne bayimba n'akomawo kati so si kirungi nnyo omuntu okujja omulundi gumu mbunze nzize omulundi gumu ne mbawulumula ennyimba n'abanga ali ku bbato abantu bakukoowa wadde gwe baba basasulidde naye bakukoowa
ate buli muntu singa omanyi bagamba bw'oba ogula ennyama osooka ennyama y'omutwe osooka n'onyiga ku gugwo ddala gwe osobola okugenda mu sso y'omuntu n'ayimirira awo n'akufubuulira ennyimba 30 n'oganyumiddwa mba sikyabitegeera kati yimbako ennyimba 6 osooka otuwummuzeemu nga balala bayimbe ate okomewo so yiyo kaakati sho ya mwami Kibijjigiri waliwo ekintu kye twagijjemu twaze twegeyamu nga tugamba nti ensi weetuuse waliwo abaana abalala abeetaaga okuteeka mu nteekateeka za shows ezo okyabajjukira baana ki aba social media anti kati ensi yadduka era ne bannange nno ne kampani ezo ezakola TV ziri ku lutalo ne radio mulwanagana n'abantu abatambula ate naffe abakola ebivvulu era naffe twegendereze nnyo social media eyo kubanga omuntu okumujja ku ssimu eyo agambe nti kati ngende ku papaazi ensho ya Kibijjigiri ekiyita emmere omuntu asobola okutuula waka nga yabadde ajjukira so nadda ku buzannyo ku buki agenda okugira ati nga ssaawa 5 ye bannaye nabadde wegenda wano ng'abivuddeko ng'ali ku ssimu waka anti kati abasobola n'obbirabira ewaka ku live nti ensi naffe okutambula nayo kati tekyalibadde kirungi kukola gurupu yonna nga tolina ate bakugumu ekyo byokola aba tekinologiya bateekayo byokola bye bateekayo ate kirungi nti bijja kutuuka ekiseera biveemu ssente kubanga etteeka lya copyright bwe linaabanga literedde nga okugenda kati eyo so ya Kibijjigiri ne bw'aba yafunye miliyoni nga 4 awo ku papaazi oba 35 tezimala kubanga bw'ogenda okubala simanyi nalanze bino baana nga bw'obirabye bw'abikoze abantu abo okutuuka okujja ogenda okukwata mu kitabo bw'oti nga tolabawo ssente naye singa footage oyo aba alimu ssente anti oba ogenda kufuna ssente ebbanga lyonna kubanga performance yadde ennungi kati kitegeeza nti abantu bajja kulaba ebintu ebyo ku masimu gaabwe naye ng'obifunamu ssente ebyo bye tubanja aba copyright batuyambe oba gavumenti etuyambe etutereereze copyright y'omuntu mu bintu bye asobola okufunamu ssente era buno obubaka ugende wa mukulu Kenzo akulira abayimbi kino ekintu kyetaaga kulwanako mangu kikutuke kive mu ddiiro anti nze nkugakasa nga bwe mmanyi kye bayita okutegeka awo Kibijjigiri talina ssente amazima gennyini ate nga walabye yajjuza omuntu atudde naye mu nsawo muno talinaamu ssente era bamubanja obanga waliyo abanja Kibijjigiri togenda kumubanja buno kati Kibijjigiri yakimaze ajja kufuna mu show ziddako nalabye abasajja n'abakazi nga bafuuwa buli muyimbi wa Kadongo Kamwajja bizike engamba abasajja nga balina faamu ezirimu eby'omuzzu bingi era nange nalabye abantu banyumiddwa so anti ekyogirabira ku ebyo muyimbi bamufuuwa batambula naye bamwagala basituse bazinye kati so omanyi nti omuntu nze kati kankubuulire ndabye ebivvulu bingi naye amazima ga Katonda mu ggulu siri wa kitalo saagala kweteekako ndi wa kitalo naye nze bw'ondabanga nga nzize mu shooyo nentuula mu shooyo neggwa nga mwendi oteekwa kukakasa bye wateeseteese nti wabiteeseteese nnyo kuba nze ngenda mu kyo ne bakuba ennyimba nga 15 nenvaamu neŋŋenda nga mpulira bintamye sirina kyendaba kati nagenze ku papaazi okimanyi nabadde gambye nti nze nja kuvaawo saawa zabadde wagambye 5 saagimazeeko wagimazeeko era singa teyadde poliisi kutukwatira mu budde twalikeesezza nga ne bwoga tukeese nga tukyagenda mu maaso kati ezo ze bayita sho
Omuganda agamba oluyitaayita lukirolira ku nkoligo. Lutwayogerako ne tugamba omanyi nti omusajja Hamani basudde. Twabulwawo omuntu ayimba eddoboozi ntulwawo n'agezaako. Naye nze nganze nakifunye eggulo nti waliwo yamugezaako. Ono omusajja Kennedy ow'ekiraga Lwabenge. Namulabye ng'ajja yali azze. Abakuba era yali amutuuse ku kisinziro bw'ati. Kati gwe okyogerako ki? Yatambudde nga basudde. Atambula nga basudde ate n'ebigambo abirina. Ne gita amanyi ozikuba. Amanyi ne gita? Gita n'ogiteekako enkoba amanyi. Ate atalaba agiteekako. Yajja mu smart studio era akuba mu gita bw'ati. Kati aba agireega. Olukoba ne lukutuka. Yali namba 3 namba 2 n'ekutuka. Nga ngiinaawo. N'agijjayo n'engimuwa. N'agiteekamu eno nze yannema n'okuteekamu eno gy'eva. Manyi kugireega buleezi na kugisunaasunamu. N'agiteekamu eno n'egendamu. N'agizaako wano n'agireega n'etuuka ne tugenda mu maaso. Ekitegeeza bwa kitone. Ekitone ekyo kiri waggulu. Kiri waggulu. Kaakati twagala kutereeza show. Si bwe kiri? Tuwe tukube empisaawo. Ekirala abayimbi mwambale. Abayimbi mwambale. Omuntu okukwata ssente ze najja n'asasula ssente n'atuula. Oli kukyawula omuyimbi ku bantu aba bulijjo? N'ojja n'otuyimbira mu t-shirt awo ebipalepale ebigubye. Mbuna n'ojja n'ofukumulawo ennyimba 5 nnyimba 10 n'akaluubirira abantu mu t-shirt byo. Kakati ne bw'oba ogenda kuyimba ku show ya munno nga siiyo naye omusajja yatutte obudde n'ateekateeka omusajja n'alanga ate naawe oluusi nga tokisobola abakuleetedde abantu jangu okole ekintu ekiraga nti ffe bapolomota tukulabye. Okitegedde wakati nga bwe twabadde mu show ya Kibijjigiri nze nvaamu nga ntegeddemu ate omuyimbi ng'ofunyemu omuyimbi nga nfunyemu omuyimbi nenga nti ono yeetaaga kino. Nze eno nengedde okutikira amayinja bino abantu ebagamba bye tugamba abantu mbu tetuli bayimbi wabula twongereko kino nti tuli basaabayimbi. Olina gwewandiikidde awo oluyimba ssebo nitulukuba nga gwe n'omwabula yimba booti n'abimba n'ogamba kati weewaawo akyakikubye. Kakati waliwo abayimbi be nalabye mu show eyo sigenda boogera wano nga layini gye batambuliramu si yeeyaapu nga balina kuyimba sitayiro ki? Kadongo kamu. Ekyo buli muntu ayimba ajja akopye ku kadongo kamu. Ekyenjawulo ekiri mu kadongo kamu tulina enkuba waliwo ekidigida waliwo baakisimba ate bwe twalinga tukola ennyimba z'abakyala tetwazikubiranga nnyo mu baakisimba. Ziri mu digido. Ziri mu kidigida. Kyekikuba kikwata ku Nabukenya. Kati waliwo abayimbi be nalabye aba era nja kwogerako nabo Rasta. Bwe banaaba basobodde okuntegeera bajja kuntegeera. Njagala bafuneyo ennyimba z'akadongo kamu ezidigida. Nange nabalabye mu ffene bwe batoboogera omwana ono ng'ayimba nnyo ng'ayimba nawulira nti ayimba ne byayimba bye ebitaliiwo bulungi nga naye anyumirwa kyayimba ng'ebyayimba bye ebitaliiwo bulungi. Nja kwogerako nabo bwe banaaba nga basobodde okuntegeera bantegeere anti abantu bagenda ne balowooza mbuno bw'oyimba bino ebibuukabuuka ng'olwoba waakabi. Ye otegedde ekintu kye tuzze twogerako ekyokunywerera ku kyolina Kibijjigiri abantu teyabaleese tebaasanyuse olaba naffe twasanyuse ne tunyumirwa okuva lwe yatandise kuba so yatandise 2.5 yawedde 8 walabyewo afuluma wadde n'akamu abantu bonna nga batudde bakyagoberera yalige tukeese babadde bakke naye walabyewo ennyimba ze nga zakubuukabuuka nedda ssebo nnyimba n'ennyimba ze mbadde siwulira kakati bannanga abayimbi
oba oyagala okuyimba ng'oyimba kadongo kamu sooka omunyweze naye obuzibu abayimbi bwe bafuna ayimba kadongo kamu bwawulira gundi yakubye kino ng'agamba naye kati ngenda kukuba engoma bweti kati eri engoma togisobola ate ne kadongo kamu naye tokola ki tokyamuli ovuddeyo kakati ne tubuuza gw'olina baani otambula ne baani weza bano abakadongo kamu bo kyenda bakadongo kamu manager kiri bwe kiti kadongo kamu ly'essomero erisinga kuba omwenge wakadongo kamu akubuulira buli lunaku so omwana asobola okugenda ku ssomero n'ava nga tanakyayizeeyo n'eki n'abakadongo kamu basomesa buli lunaku so muyana omulimu munene nnyo omulimu omunene gwe tulina gwe gw'okusooka okutegeeza abayimbi nti nyweza ky'okutte obanga wagamba nti nnyimba laga mukube ensi ekkirize nti okubalaga bw'oba oyimba bandi yimba bandi music oyo omukakasa abantu nti ddala oyimba bandi music bw'oba oyimba kadongo kamu yimba kadongo kamu ensi ekkirize nti ddala oyimba ki kadongo kamu naye okwo okutangatanga leero onyimba bino ate kakati nawulidde gundi akuba engoma eri bweti nange kangende nkube baakubye oluyimba lwa Kafeero bisirikirwa oluyimba olwo teruli ku teepu ya gundi nantabuulirirwa kweruli kwennyini kweruli omanyi nti teepu eyo yafuluma 2 nantabuulirira bwe twaliyonka maama 2 omwaka mbadde sigujjukira 2 kuba nali nkyali ku ssomero ani nyinze mu Birisimat 2 tokyajjukira edda 2 nava mu ssomero 2021 mwezi gw'okutaano ate jjukira mwafulumyanga mu Gwakusatu mwafulumyanga mu Gwakusatu simanyi mwezi gwe yafulumiramu naye nzijjukira nga yafuluma 2 twali mu Jupiter Jupiter yema muli Katumba ne Maasa nga muli Luda muli Busoga muli Masaka twali Busoga nali sinnajja nabasala muvudde Busoga wali tonnajja nga muli hasos kwapyawa ez'omuzadde tabulu wali tonnajja ne ekitegeeza eringa mu January awo kati egyo emyaka gibeemeka 2 tuba tuli mu myaka 23 24 naye we baakubye endongo ya bisirikirwa abantu ne bagwedda buli muntu teyakkalidde mubuuza naye bannaye Kafeero naye yali musajja nnyo yagamba omukazi ono kamusitula omuna ekigambo eki mubuuza nga bisirikirwa naffe twakubiddemu enduulu twekanze tugikubye nga tulinga abakubira Kafeero kugabula kyovula nti Kafeero teyafa kubanga abantu abamwefaananyiriza oluyimba mukyala Nabitaka lwe yayimbye oba Nabitaka yakisoose n'ayimba teri musajja w'omu omanyi omwaka gwalwo gwe lwafuluma 928 Kafeero yakafa 27 okitegedde gye giba emyaka emeka tugenda mu myaka 2 si 16 gyegyo gyennyini naye endongo yalwo abantu tebasitula wekanga akatebe okalinnyemu n'amala bwe yamaze n'atuwaamu akapera ka Nabitaka Nabitaka omanyi omwaka gwe 96 akyonna oluyimba olwo twamugana essenga oluyimba olwo n'abantu balukwagalako nnyo toyimbaga n'olwerabira nagamba oluyimba olwo nze sirwagala buli we nduyimba enviri zinva ku mutwe ne mugamba gwadde tolwagala naye abantu abakwagala balwagala era kyavudde alukubamu akapera awo akati lwaki nzijjeyo ennyimba ezo buli wonyweza kyokola music oyo bamulowoozaako nnyo nga bamukuba era ne bamukuba ne bamutuusa kati ezo ennyimba zijja kubeerawo emyaka gyonna oba okiwulira si gwe mulembe gwa social media kyenva ŋŋamba bano abaana abawala abajja mu kuyimba mwegezeeko n'okuyimba kadongo kamu ekkubo ly'obuwanguzi
ate era bwe muba muyimba kadongo kamu mu munoze. Kale bw'oba oyimbye band music naye munyweze kubanga kati kankulage. Sophie Nantongo bwe yakuba Serena teyagikuba yajabuluzaamu kusaasira n'agigiza. Bwe yakuba wali ku Sheraton Garden teyajuza nnyo. Stesha Mayanja bwe yakubye Serena teyagijuza yagikozeeko emikolo. Kakati ate mmwe bwe mubeera eyo ogamba ate nina kuyimba bino simanyi bye muyimba ebyo tebigenda kubeerawo. Anti kati biri bifunda omuntu bw'abijjiramu ajja kuyimba nga banne baayimba. Naye kadongo kamu alina nooti nnyingi. Waliwo omulenzi gwasanze ku studio eggulo ng'akuba oluyimba bamuyita Tabani Entertainment ku social media. N'ogamba omulenzi ono akubye tune nnungi gamba owulidde nga tune ye empya. Era ne nkugamba nti byayimba sibimanyi. Naye empulira endongo ekola ki? Tugamba endongo ekujja ewaka. Endongo empulira etuuse. Kati mu show ya Kibijjigiri mwazzemu musajja simumanyi nnyo. Alwena yakubye ekikalu eyadde empale ya bbulu. Nsamba Paulo kakati bye yabadde ayimba sawuliddeko n'ekimu. Oyo muyimbi Honorable Kayemba Solo gwe yansindikira ne mukolera oluyimba. Bye yayimbye byonna saabiwulidde kuba microphone zaabadde wansi. Nenoonya na nnyo njogere naani okusitula microphone nembulwa gwengola ki nenkuba amasimu awo nga buli gwenkubiri simu tagikwata. Ate saagala kwefuula mugezi nnyo nve mu audience ngende kuki ku byuma. Naye ng'oluyimba lunyuma kyokka saawulidde byayimba nga tune agiina nga tune ki nga n'ennyambala yaffe yakadongo kamu era yafiitinze bulungi. Era abantu baategedde butegezi nti yagenze baka stage wa kadongo kamu era bwe yaze tebeewuunyiza n'akamu era tebaamugobyewo. Omanyi nti ku show yonna tewali muntu gwe baagambye nti tewali wamuwuliddewo olaba n'omulaasi yazayambadde suuti yatwamunyumiddwa ate nga tebakulemerako. ofunze show ya Kibijjigiri yabadde nteeketeeke nnyo. Yes yakoppa nnyo mukama we. Kati waliwo nyina ebibuuzo bibiri bye ngenda okubuuza biri technical. Nali njogerako ne Dr. Sebbale n'agamba kankubuulire teweekanga bayimbi abaakoledde amanya ne bawummula nga baze mu studio okukola ennyimba. Ne mubuuza lwaki. Nangamba buli muyimbi yakola erinnya luli kati anoonya hit alaba nkatonda luli yakola nsobi omuwa erinnya ebiseera biri kati alina ddimu wakati. Yali ategeeza ki nti bagenda kujja bakole ki bakole ennyimba. Bagamba bonna n'abayina amanya kati banoonya hit balinga batafuna ku hit. Simanyi kye yali ategeeza naye nze nsobola okunnyonnyola ekyange kye ndowooza. Era kyekyo kye yali ategeeza ky'ogenda okunnyonnyola nti omuyimbi okujja mu studio ng'oli mukulu ng'onoonyamu hit oba okola nsobi. Era n'ategeerako n'agamba balaba luli katonda yakola nsobi okubawa amannya mu myaka giri alina gaba wakati. Kati kankuwe ekintu kino si kyabayimbi naye buli muntu ali mu nsi akitegeere naddala mu abaana abato baffe abaana abato. Nze ndi muvubuka ssebo. Olinza otya okuba omuvubuka nga tolina abavubuka ewuwo? Abavubuka abali bakyali baana olw'okuba gw'obazaala. Omukimanyi nti taata wange kati ampita mwana bwe ngenda ndabira mu myaka giri gye nanoganga emiyembe n'amasaana ne nteka mupale mu nsawo z'empale. Twagenze ne mutabani waffe ku show ne tugamba ono mwana mumuwe tikiti yabagaana tugamba ssebo olw'okuba mmwe mumuzaala. Mulaba mwana omusajja omukulu kyenjagala okuwa abantu kirwa ebintu by'okola okuva ku myaka 2 okutuuka ku myaka 35 oba 4 tosobola kuddamu bikola mu nsi. Era okusalawo kw'obulamu bwo olibeera otya oli mu myaka egyo emeka ku emeka aga 2 kwa 35 baaga kwana obulamu bwo bwonna bw'olibeera mu nsi oba ne bwe Katonda ne bw'ali kuwangaza n'oweza emyaka 9 gino emyaka 2
oba 15 gye gigenda okusalawo olibeera mu nnaku oba olibeera mu ssanyu. Kakati olwaleero ng'oli musajja mukulu olina emyaka 5-6 okutugamba mbu nno ogenda kujja mu studio okole hit oba olimba. Kati ekibuuzo ekyokubiri kikino. Kino ekibuuzo nsaba bannange bwe kinaaba kiyisiza obi mutusonyiwe naye nga kye kituufu. Wano ku Smart TV ffe tukuba mpiso. Tufa akuuza buli wamu ate tunajja n'ebyobufuzi mujja kutugirako enkoofiira. N'omusajja bane yayimba nnyo oluyimba luli. Mbwe kati muggyeko amaseppeo amanisiriki ekira ategeeza ki? Ontuddeko eteewa abasudde. Nedda nti ennyimba ezo ziraba bagamba ebyafaayo biddiriŋŋana. Ogenda okulaba nga omusajja agambye muggyeko amaseppeo. Nzize njogera gy'okuyimba bizinensi. Ate bizinensi zibaamu okuvuganya. Zibaamu obujja. Nabagamba luli. Basudde engeri gye yayimba ekiryo n'omuwafu. Eyagoberera pulogulaamu eyo kati yungako kino. Kubanga teepu ya byendabye yafuluma 96. Yadda ku alubamu ki? Ndowooza gwali mwezi nga gwakubiri. 96. Byendabye. Yadda ku alubamu ki? Yadda ku alubamu Vva ku Bantu. Kati yo neddibwako alubamu ki? Byendabye? Alubamu yabasudde ennamba gye yazzaako yeyo Eggwala. Okay. Eggwala si kwe kuli oluyimba olwo lw'oyogerako. Muggyeko amaseppeo. Kati abantu abazze nga bagoberera pulogulaamu zaffe njagala bategeere. Basudde nti yali ategeezanga ki mu nnyimba ze. Tosoggola nnyo yita kungulu. Basudde yategeezanga ki? Yali avuganya naani? N'abantu. Abantu be boogerako. Boogera kwani naani? Oyo n'oyo. Gwombuuzizza gamba nti ekibuuzo tukireke. Ledda gweyita kungulu tujja abantu ekitegeera. Mbuulira abantu aboogerwako bali basatu. Abantu bagamba yali avuganya naani? Yali ye Lord Fred Sebatta, Principal Job Kafeera. Bambala amaseppeo oba tebagambala? Bagambala buli budde. Mwali mumanyi nsaaga naku lwe nnava e Buddu timuggyeko amaseppeo. Yali musajja muzibu nnyo. Awo tuveewo kati nyina ekibuuzo ekirala. Buganda eyonsa ddi abaana baayo? Buganda eyonsa ddi abaana baayo? Era ntegere nti ojja kumbuuza eyonsa ddi abaana baayo? Omuntu asobola okuvaayo nga bw'olaba Lord Fred Sebatta nti yayimba ennyimba ezisomesa abantu ku Buganda. N'atuuka alina oluyimba lwe yayimba baluyita Baatuyise Embuga. Kabaka amaze okumusumika omudaali. N'addamu n'ayimba oluyimba Ndi mabega wa firiji bene empunyire eyo. Kama nga akukkuluma. N'olaba nga tali recognized n'akamu ku Mmengo. Owokubiri mwami Paulo Saka. Naye akoze omulimu ogwo mu nnyimba z'amasomero zetu zetukola okuviira ddala lwe yatandika okuwandiika music paka kati. Twegamba nga kye tulowooza nti abantu abo singa Mmengo be bakungu abali mu office abeebuuzibwako. N'ekirala omwami ow'okusatu Muzeeyi Magala yavaayo n'akola akatabo k'Oluganda. N'akakola n'alanga n'ategeka show n'ayita abantu. Suubira nti yaweza abantu 50. Yali agenda bagamba ki? Anti kati kibuuzo kikirungi nnyo. Waalibaddeyo abantu nti Mmengo esindisa abantu bwe bati. Era ekintu ekyo ne bano abayimbi b'oyogeddeko bwe baba bakirowooza balowooza kikyamu. Nze nkirowooza nga nze. Olowooza kikyamu. Olina abakuzaala? Maama ne taata gye bali. Balamu. Wali owaddeko kitaawe ekirabo? Taata wange bwe mba namugulira emmotoka $2,000,000 mba saamuwa kirabo. Ate maama wali omuwaddeyo ekirabo? Maama ekinkakatako traditionally kumwambaza. Olugoye nalumwambaza n'essimu nzimugulira buli budde. Nakati nyina essimu empya gye namugulidde eri waka lwajja okunkyalira lwagenda nayo. Agenda aseereza bw'ati. Oyagala bw'atwala ekirabo ekyakuwa eki? Ssaala zokka.
kati ye Mmengo ffe Baganda ffe Abaganda ffe tukola Mmengo. Mmengo tena kyegenda kuwa ffe tulina okuwa Mmengo ffe Abaganda nga sina kufuna ffe goli Muganda nnyo okumanya ndi Muganda kankubuulire ndi Mulasange y'Omuganda omuwawa ova mu kika kyabaki Owakasolya jjajja Gabunga webale nnyo kati Abakasolya obwo obusolya bwe bukola Obuganda bwe babugatta awamu ne bufuuka Obuganda kubanga kana akaganda k'Emmamba bakaleeta bakasibye ne baleeta akaganda k'Effumbe ne baleeta akaganda k'Enkima kakati Obuganda obwo ne babugatta ne bukola Obuganda ukitegedde kakati bwe tumala okubeera Abaganda gw'ova mu Mmamba nze nva mu Ffumbe ffe Buganda okitegedde teri yagenda kutuwa kyabo nti nno waliyo Omuganda ajja okutuwa ataani ffe Baganda era ffe tulina okuyimirizaawo Mmengo ate obukulembeze kati kankubulye manager bwe mbanze mu Birusende ow'Emmamba nga nnyina kyentegese mu layini y'ab'Emmamba mba nsuubira abantu babiri taata wange Ssenti Gabudyeri Kabonge ayogere akunga ab'Emmamba n'omutaka Gabunga akunga ab'Emmamba nti bannaye ku lw'Emmamba Mmamba bumu musimbe mu layini wano munnaffe tumulage nti tuli wamu naye kyemba nsuubira ekyo okubeera naye mutya kati Muzeeyi Magala aba yakola akatabo ke n'ateeka ku Brigato mbadde nali nsuubira eddoboozi okuva Mmengo nga likunga Abaganda mugende muwagire Muzeeyi Magala olw'ekitabo ekigenda okwongerayo okusomesa abantu Obuganda gwe lwakuba nti abantu abamu ennono tebazimanyi ate kyagala nnyo okwogera ku bintu ebyo ennono naye ebika kisooka ne kiba n'ennyumba mwova kati gwe ya kitaawo nyumba ennyumba ya nnume tekamu nva mu nju ya nnume tekamu nva mu lujja lwa Gisabbaana Eddamba bw'ova mu nnyumba eyo n'ogenda mu lujja lwa Gisabbaana Eddamba bw'ova mu lujja n'ogenda mu Mutuba bw'ova mu Mutuba gwa Senfu tuva mu Mutuba simumanyi kati bw'ova mu Mutuba n'ogenda mu Ssiga essiga lya Senfuma bw'ova mu Ssiga n'ogenda mu Kasolya Kabakaani omukulu w'ekika Gabunga ye wa Kasolya ng'olowooza bw'ogatta abantu abo bonna nga bwe nkumenyedde ennyumba lujja Mutuba Ssiga Kasolya osobola okufuna abantu nga bameka bangi kati oyo lwaki teyakunga abo lwaki si yakunga Gabunga oli n'agamba nti ab'Emmamba mwenna mugende naye bw'anaakunga okujja ku bibyo waliyo eyalimye kasooli kati ye tayagala bamuwagire naye akunge bagendeyo ate atya waliyo ayina edduuka agambe nti ab'Emmamba mwenna mugende mugule mu dduuka lya Nsubuga aba alina okwawulamu kaakati abantu abakola ebirungi Emmengo bakakase nti bakola byabwe era teri agenda basasula era tebalina gwe babanja buli wokola ekintu ng'okikolera Buganda kibanga bw'owa kitaawo essaati takubanja nti nze nakuzaala muliraki essaati ate naawe bw'oba omugulidde essaati era tolina kyomusasula era tomubanja ye oyagala abeere bulungi kati ffe Abaganda bwe tuba tukolera Mmengo twagala Mmengo ebeere ku ntikko kati tusibire abayimbi entanda ku Smart TV wano tusobole okuba nga tujja kubeeyongeza ne puroguramu yaffe eddako puroguramu ki kozi twagambe tutya twagambe ya byabufuzi tugendeko mu byobufuzi twekoone kubanga ebyobufuzi ne music enjawulo ntono nnyo sina music ebyobufuzi n'abantu kubanga oba oli mulimi tojja kulima nga ebyobufuzi bifu oba ovuga takisi tojja givuga nga ebyobufuzi bifu buli kintu kyonna kyokola kaakati nze nzaalibwa Luweero
wali waffe Kanyanda mu Mutuba gumu Kanyanda ku Lwessemuto ebimu ku byatulemesa okusoma ntalo kuba enteekateeka osanga yaliwo bakadde baffe baali badde basobola okukola ki otuweerera osanga naali badde looya naali badde dokita oba ki n'enkola bingi sajja agamba n'abataasoma bangi badde eggwanga lyali fu twawunzika tetutuukiriza birooto byaffe oba ebitone ebitulimu nga si bye tukoze n'olwekyo ebyobufuzi bitukwatako kubanga eggwanga twagala libeere eddamu libeere ddungi tusobole okugyamu ebyo bye twetaaga okugyamu kakati abaimbi b'akadonkamu tutuuseeko obasibirira ntanda ki abagenda okuddamu okukola shows njagala mbabuulidde njagala nnyo abayimbi mukole show bw'oba ogenda okuteekateeka show yo waakiri genda ku YouTube lwa footage ono kwali onoonye show ya Sibatta ey'oku Serena ye yagikola atya lwaki abantu baatuula mu show ya Sibatta neggwa nga tebamanyi bw'oba ogenda kukola show omuntu yenna ow'akadongo kamu olwaleero genda otunuulire show ya Kibijjigiri Kibijjigiri ye yakoze eki yakola ki okutuuza abantu essaawa 4 n'ekitundu nga tebaseguka ye zaabadde 4 n'ekitundu zaabadde mmeka barandise 2 kitundu 5 kitundu zaawedde 8 5 kitundu 5 kitundu abantu balowooza nti show yabadde ya ssaawa 2 okitegeera era n'omuyimbi yenna bw'obanga olina show nga tunalowooza ku concert zino show zetukola ez'omu byalo lwaki olwaliro omulimu ogwo weeguli nammwe ne mugufunamu ssente abasajja bali basse batta ba Dani Mugula basse badduka babasudde bakafeero baagukolerera onereekereza ate ekyenyongereza ku baagukolerera tebatunuulidde ssente anti kye bayita okukolerera kati kankubuulire buli muyimbi era lumu tujja kujja ne puroguramu eyo eyeerekereza n'akola guruupu n'agitambuza emyaka 10 asaana kwambaza mudaali muzira kubanga omusajja oyo yeerekereza ssente n'abeezaawo guruupu neyeetikka abantu nga 8 ng'abawadde emirimu ne balya ne banywa ku ye ate nga nabo balina ababali emabega be balabirira okitegeera kati ffe twakubanga show Walukaga najja ku show n'asanga nga tewali ssente ate nga yalina gy'ava afunyeyo akakadde ke ne mugasi tulina bwe tugenda kuva wano jjukira bwe twali oba twali mu ntwetwe nga ye yatudduseeko ali Kampala n'omukubya tuweereze ssente tuve wano okitegeera kati ate n'akwata ssente ze n'ateeka mu ggulu ze yandibadde agulamu seminti n'azikwata n'azibawa muve mu kifo mugende mukole kati abo abantu bazira n'olwekyo ne bano abayimbi abaliwo olwaleero bw'oba ogenda kukola show sooka weebuuze show eno gye nkola nsobola okutuuza abantu awo ne babeerawo okuva lw'enkuba olumba lw'eggwanga paka lweneggwa show nga weebali omuganda agamba nti byebyo nga ne gw'obadde ogeya azze babeere bulungi neeraba